October kota y'omwaka guno gogenda gifata tyokulaba nti omwezi omwaka guno gumalako bulungi. Obo omwaka aguvaako olinda gujja. Waliwo yakuvaako. Kati guno ngutadde. Divorce. Okay, ku BBS final yaffe wasotyo mulungi atulaba olunaku lwa Monday naku z'omwezi 2 mwezi gwa October twagutandise wano mu kibuga Kampala n'ebitundu ebiriraanye abantu batasooka bayingira ekibuga. Akasana kavudde bulungi nnyo watana kusimbula kuva waka ng'ojja mu kibuga Kampala nga boda bawano ku Namirembe Road abantu bagenda okukola abatandise nga bayingira ekibuga Kampala ogenda bakakkala bya mirimu egy'enjawulo. Omwezi guno gwa October gwakatandika wetesetese tya mwezi guno gutesetese tya ng'omwaka nagwo gutambika kulabika gusembereyo kwanga guggwako gwogutesetese tya banakibuga bali wano nja kwa mpaya muko nabo batubulire bo omwezi guno gwa October betesetese batya biki bye basuubira mwezi guno mupya gutandisa atya omukulu ogamba otya bwasuza bulungi natwasuze bulungi sambula biti akakwatira akazindalo kankwatire bulungi ku telefina koli kwendi ku telefina BBS omwezi October gutandise omwezi gwa gutandika kuba n'ebirubirano ganti guno omwezi katike gutandise mukama nyambe kino nkikole wetesetese otya ya omwezi gwa October gutandise neshala tusemberedde akaseera ka Christmas so tulowooza kati Christmas nakwe nkutuzisemu tujja tutandise by the way okunganya akasente ka Christmas aka December tutandise jukira kati emezi tugenda bikujjuko byokka so tutandise kati okunganya akasente ka Christmas twetegekera Christmas nze nva Nansana wamwe mukyalo yewanti waffe mukyalo mutukula yes sebo ati akasente wakafuna osimbula ddi mu December ati kakati nze jukira ndi kuzugu yange eno mbali nakusumba wemanga 24 tusooka kikuba mpaka ennaku enkulu zonna zigwamu then kwa 24 nogikoleza kilo nenjikoleza bugenda okukyanga ndi waka omwaka guno wali ogwagala muki plan cho era plan kize walina omwaka guno bigendererwa byafa ebigendererwa byafa nali njagala bingi nali njagala okugulayo kapoloti kange genda wano mu banka newola akasente ate nenfundikira nga akasente konna nkakozesezza byenkagiddeyo nga si byenkakozesezza ekyata pulani zange waliwo ebyagwawo ebigwa tebiraze nenfundikira nga pulani zange zifudde ki kyewakolamu awo kyenakolamu ebyaddala bwe nkikugamba oyinza n'okuseka owaye kambuze kuona omukulu ogamba otya sebo jangu obadda gwaŋŋamba nti twogerere eggwanga ate ali mutya wama chairman chairman kankubuzeeko eddakiika emu nga tonna bagenda wasuza otya chairman bitambula bitya bulungi taata olero omwezi gutandise ogwa October enteekateeka ziri zitya enteekateeka wano ewaffe tezaalibadde ekizibu naye ekizibu kyaffe bakulembeze olw'ensonga nti tusanga obuzibu naffe bye tuteekateeka bye bigwa bakola amateeka ne tugagobererayo ennaku 2 nkya ne gaggwawo era bakwata pameti enkya tebagikwatira liifulekita kaka ne twesanga nti tukola pulogulaamu leero kanoonyeyo omutwalo ne bakwata ne bagutwala okufuna ogwokubiri nagwo ne bagutwala omwaka nga gutandikwa enteekateeka zaali zitya zimu zituuseeko abakulembeze wano twalina pulogulaamu nze nga chairman nga twagala tugulira abantu obupoloti tubasondengamu akasente buno obuwulira esiteeti mitwalo emeka miliyoni meka naye twasanga obuzibu nti bwemukola pulogulaamu oba oliawo ngaomu bamukutte bamugyemu 4 omulala bamukutte bamugyemu 2 kati pulogulaamu ne zigenda nga zifa tetusobola kubeera na budget nga mu boda enteekateeka zamwe zagwa butaka olw'ensonga ono bwabufiirwa 2 oli n'afiirwa 10 tetuyina nkola nambulukufu eri awo etugatta ebizibu biyitirira nga ku kkubo tutyako ne gye tukolera tutyayo ebuyondo nabwo bukyaliyo kati tetuyina mirembe nakola pulogulaamu etutwala mu maaso tubuze emyezi kati 2 awo kumalako 223 emizino emyezi 2 nte wetesetese otyakulabika nti mwaka oguyita boda tetukyasobola kweteekateeka olw'ensonga buli lukya wajunjwawo pulogulaamu empya etujjamu ssente tukwata obukwasi kati kyosuubira si kyokola otyaba okyali awo olina pulogulaamu ozikoze mu bano nga b'okulembera ne balangirirayo ekipya nti mujje mwewandiise tukebera mitwe mirwadde kakati tetulina pulogulaamu zetukola bakebera ki tugwa bugwimbu balalu ne bamala bakebera tosangayo mulalu yagudde eddalu sente zaffe zisigala zigenda bugenzi ffe tetulina pulogulaamu tulinga bwana buto
Nsigeza 223 mwamuvuddeko. Talina makulu. 224 naye mwetese bye balangirira bye kutujjamu bujja ssente. Tetuyina kye tusuubye kuba twafuukanga bwana buto toba na program. Ojja kuba okya planninga nti banaye twegatte tukole kino na kino nga bakugamba nti kati twagala kino. So kati tuli awo katulinde kugende gwafudde omwaka. Bali akatukano nga mwe muluganya ku nsonga y'abana abantu okuleka nti bandi baviiramu wansi mu kibuga ati ne baviiramu wano. Gwe nga ssentebe waawa. Nkola yali badde simbi ey'okugiramu wano abantu olw'ensonga ne president yali yakyogerako dda nti teyabaagala congestion wansi eri. Ne baga nti emmotoka zijja kuyimiriranga waggulu eyo abantu batambuleko engera bwe basetinga amakubo ago. Naye abantu baagaana okugula ekirowoozo ky'omukulembeze ekyo. Basigala bayomba bakayana ate ne gye balinyira emmotoka tebazirinyira mu paaka ziba ku kkubo. Kati ate lwaki temukomya mu kkubo? Ssentebe abantu abatula ku terefayina weewaawo omwaka tegunaawo okuggwako essuubi likyaliwo. Agambo kikoze olekera abakola omulimu guno nga gwokola. Omulimu gwa bodaboda akagambo kenye era ke tusigala tuba emphasizinga kali akagambo kamu nti kukwatagana na kukolera wamu na kugoberera mateeka. Buli bw'otagoberera mateeka gwafiirwa. Nze malako omwaka nga tebankutte naye ne be bakwata bannuma tingezaako gwe yambala kalifuleketa kagula 2,000 tokambadde bakukutte bakuggyeko asa kale taata kasirye Grace naye nga nze nkola n'emirimu emirala wadde mba nkulembera wano tetufuna egitugatta emirala. Weewaawo tweyanza butereevu ku terefayina yaffe omwezi ogwa October gutandise twakakutambuza mu lunaku lwakubiri. Gwe omukozi ayingira ekibuga Kampala togwamu ssuubi omwaka guno gukyaliko emyezi giri ne guno bwetugubalirako giri 3 bw'otandika leero okyasobola okukyusa obulamu bwo omwaka guno nga tunakuggwako. Nze Devotion Matovu onsinzidde wano mu kibuga Kampala mbere bulungi. Back to you Simon ne mwana. Kale tweyanze omwezi guno gusobola okuba entandikwa y'okubbulula byonna ebadde biganye mu mwaka. By the way, with the year, like usually wogamba nti just tukyusa number wali nebaddeko 3 nefuuka 4 naye tewaliwo terugufuuka yadde kala, so continuously just keep doing what you're doing and by'olina okukyusamu bikyuseemu era lujja kukya nti tuli mwaka mupya naye nga tewali kikyuseewo. Bino ebintu by'okukola ssente engeri gye ziri nti tufuna tuva ngenze kunoonya ssente tosobola kukoowa ng'oli mu kunoonya. So tandika butandisi. Subulula twecce tuwe ndowoozayo ku mulamwa guno.